po jako akawuwo. Omwaka guno 2021 okwawukanako ku myaka emirala era nagwo gwayingirirwa mu kimpowooze awatali kuba biriroliro awamu n'ebiduula olw'embeera y'ekirwadde COVID-19. Museveni engeri yaggalawo okusoma kati abaana ne basalawo kwonooneka, abalala ne bafuna embuto. Ebisoomooza bingi ebigubaddemu omuli abaana b'obuwala abayitirivu abato okufuna embuto nga tebanneetuuka. Bano nga bangi kino kivudde ku butabeera ku masomero ng'ate n'abazadde abamu beesuuliddewo nnyo obuvunaanyizibwa olw'embeera y'omuggalo. Batuyita abaana abeetunda naye nga tetwetunda. Kati nange okumpita nga ndi malaaya kiina bwe kimpisaamu. Kino kyaleetera abazadde abasinga okulaajanira gavumenti okuggulawo amasomero okusobola okutaasa n'okukendeeza ku baana abafuna embuto. Newankubadde tuli mu kiseera kino eky'omuggalo twali tubasuubira mwali badde mukola ki? Mwekuuma. Wabula n'okutuusa kati amasomero gano gakyali maggale newankubadde nga waliwo essuubi lyanga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa January omwaka ogujja nga gavumenti bwe yalambika amasomero okuddamu okukakkalabya emirimu. Manye abamu mwakwatibwa bukwatibwa, manye abamu mwakakibwa. Mu mwaka gwegumu obunkenke bweyongera ebijambiya bwe byaddamu okutabuka e Masaka ng'eno nno era abatemu basookanga kulaalika bantu be banaatema nga kino kyaleetera n'abakulu mu poliisi wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala ng'amagye okusituka okukuba enkambi e Masaka okusobola okulwanyisa ettemu lino. Wabula nga bali serious ndoza baagala kutemula oba baagala musaayi oba baagala ki tetuyinza kumanya. Kyokka gye byaggwera ng'abantu abasoba 20 be batemuddwa nga n'abatuusiddwako obulabe nabo baali bangi. Ab'ebyokwerinda batandika okukwata abateeberezebwa okwenyigira mu butemu buno era nga wano n'ababaka okuli Muhammad Segirinya owa Kawempe North wamu ne Alanise Wanyana ow'e Makindye nabo bakwatibwa nga kigambibwa nti be bamu ku abo abeenyigiranga mu kuduumira ebikolwa bino. Abantu bano Segirinya ne Sewanyana bantu babuvunaanyizibwa nnyo mu society b'amaanyi nnyo. Bitutabudde ne bitutabula waliwo bayita olukolosofa waliwo bayita oludikya kakati binsobedde. Ababaka bano n'okutuusa kati bakyali makomera kyokka ng'emirundi gye basembyeyo okulabikako nga bayitira ku mitimbagano bombiriri babadde bakabirira kkooti wamu n'omulamuzi okusobola okuteebwa nga bagamba nti batulugunyizibwa bya nsoso. Naye tugenda kweta ekigere Sewanyana nga kya Segirinya nga bakitemeko tukikwasa omulamuzi ono amanyi obulwadde bwadaalunya kuba ekigulu bagenda kitemako. Mu mwaka gwegumu era wabaluseewo n'ebikolwa eby'obutujju nga byekuusa mu kuyitira ku bbomu nga bino byatandikira ku bbaala ya Digida ne biddako mu ntambula za bbaasi wamu ne mu kibuga Kampala okumpi ne poliisi ya CPS kono okulinaana paalamenti nga bino byatwaliramu obulamu bw'abantu kono okukosa abawera. Abalala bonna emirambo gyabwe twagikwasa ab'enganda. Abantu abawerako balugulamu obulamu abandi ne balumizibwa mu busambattuko buno era ano gavumenti yavaayo n'etegeeza ng'abakabinja ka ADF bwe bali emabega w'obulumbaganyi buno. Tumanyi balina beesi mu bitundu ebya Congo. Bunnambira amagye gasituka okuva e Uganda okugenda e Congo okutandika okusesebbula ba ADF nga bulanga kino kyaleetawo okukubagana empawa ku ngeri amagye gye gaali gatwaliddwamu e Congo. Naye kikyamu Gen. Museveni okugisiibula nga tayogedde na paalamenti kubanga ssemateeka emwetaagisa okukola ekyo. Mu mwaka guno era Kawandula bigambo Fred Lumbuye gavumenti yavaayo bwe yategeeza emabegako nga yali amaze okukwatibwa okukomezebwawo wane Uganda wabula nga kino nakyo kyayogeza bangi obwama. The social media apparently has been saying that Museveni is dead. Now the other day when I went to side of bomb or to lay foundation stone, and people were looking really. The security service needs also to solve that problem. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda yalabikako mu bantu wabula ng'obulamu bwe tebweyagaza bulungi era kino kyaleetera abantu okwogera ebingi naddala eri abo abamali ku lusegere. Luno twasibye luwambo sibisike omere buddo ffe tuyimba. Embeera eno yaleetera Katikkiro wa Buganda okuvaayo okulungamya Obuganda ku nsonga eno era n'agumya Obuganda. Ng'omuntu omulala yenna
waliwo ebiseera bye tufuna obukosefu mu bulamu bwaffe. Ssaabasajja Kabaka abadde atawaanyizibwa allergy. Simanyi bulungi allergy kiki mu Uganda. Abasawo nabo bazze beenyigira mu kwekalakaasa okutatadde ng'ensonga ezisinga zibadde zeekuusa ku byansimbi ekirese abantu ab'enjawulo nga bakoseddwa naddala mu malwaliro aga gavumenti. Our message is very clear. Pay the 5 million shillings for doctors, pay 2.5 for interns. No one should chase interns from their residentials. Ekirwadde ki COVID-19 nakyo kyeyongeredde ddala okweriisa enkuli mu ggwanga nga kino kyatuuka n'okutuza ku muggalo gye buvuddeko nga bangi abaluguzeemu obulamu ko n'abakoseddwa omuli bizinensi okudda emabega n'ezimu okutuuka okusaanawo. Increasing number of daily COVID-19 cases per week. In May, we had 2,887 per week. In the week of 22nd to 28th. Embeera eno yaleetera abaali basigadde mu bizinensi okutandika okulaga obutali bumativu olwa bbeeyi y'ebizimbe okubeera waggulu ng'ate babadde mu muggalo nga tebakola ko n'emisolo egitatadde ne batuuka n'okuggalawo amaduuka nga tebakyakola. Omunnayuganda twakava mu lockdown gavumenti tetutaasiza n'omulundi n'ogumu. Teri kuggulawo. Paka nga gavumenti erina kyekoze ku misolo egyo. Omwaka gutuuse kumpi ku nkomerero nga bo abakyali ku muggalo omuli ab'amabaala n'ebivvulu bakyalajana ng'era basaba gavumenti nti ng'amasomero bwe gaweereddwa essuubi okuddamu okusomesa nabo bateebwe newankubadde nga waliwo obweraliikirivu ku kirwadde ekyakawuka Omicron ekyakabalukawo nga kino kikyatakuza abakugu emitwe. Bukozesa woda what is the meaning of woda? Tunalya woda. Government will aim at reducing the speed and the intensity of transmission. Kera kumacha beggalire mu nju bafiire omwenjala bamala ofiire omwenjala obulwadde bujje nga tebulina bebugenda kukulwaza kutta. Walwa paaka batukubba era twekukuma kati toyagala bantu bangi naye kakati muzeeyi kati ate lwaki otukuŋŋanya mu Kampala.